Empaka z'okubaka eza African Netball Cup ez'omwaka guno zijjiddwako akawuwo olwaleero mu ggwanga lya Malawi era ttiimu y'eggwanga eya She Cranes y'emu kuzibadde mu nsiike. She posts and she scores for Uganda. Eno ebadde ettunka ne Kenya era omuzannyo guno gugenze okukomekkerezebwa nga She Cranes eguwangudde n'akagoba kamu. Irene to Nelly. She Cranes omuzannyo guno eguwangudde ku bugoba 46-45 era Rashid Mubiru omutendesi wa ttiimu eno agamba ekireetedde ttiimu ye okukola obubi mu muzannyo guno abazannyi be bakoowu. Yeah, we shall improve according to the bodies because we are from another tournament. Immediately we crossed to come this side. So we had to do recovery a bit. But because there were no time. Ate omutendesi wa Kenya atenderezza omutindo ogwoleseddwa abazannyi be wadde ttiimu yeekubiddwa. Really, today I'm very happy. Today Uganda could have shed tears. We have really tried. I'm happy for the girls. They have really played well and they have shown the determination that they can beat Uganda. Giving Uganda next time, we are going to beat them. I can't say because Mary was not around. Every player in Uganda is cool and is good and skillful. Yes. She Cranes mu mpaka zino egenda kudda mu nsiike enkya ng'ettunka ne Zimbabwe ekubye Namibia olwaleero ku bugoba 48-36. They have showed us that anything is possible.